and then you turn around and then his shirt is inside out. Tomorrow he'll have his buttons for his pants the other way. You're thinking, can't you pay attention? Can't you? Anyway, so we're struggling with these things that his other younger siblings are not dealing with. Yeah. And we then have an academics that is also backfiring. Jordan Sebuliba y'omu ku bazadde abayitirivu abalina abaana abalina embeera ya Kasobeza oba Dyslexia. Kino balwawo okukitegeera naye ng'omwana akola ebintu ebitategeerekeka. Have a person who just can't sit down. Yeah? You've almost got to tie him to the seat. There's always an excuse. I need to go to the bathroom. I need to do this. This is itching me. This is... Yeah. Sebuliba agamba kyabatwalira ebbanga ddene okutegeera ekyali kitawanya omwana waabwe newankubadde nga bakolanga buli kisoboka okulaba ng'akola bulungi mu kibiina. Kati emyezi 6 emabega bwe yakeberwa abakugu ne kizuulwa nti yalina embeera ya Dyslexia. Had it not been for Njuchi, at that time myself, I was really afraid for our boy, because you're thinking, we're in P6. Next year he's a finalist. Is he going to do P7? Florence Nsanji, omusomesa w'abaana abalina embeera eno, atubulidde nti okusomesa abaana bano kizibu nnyo kyokka nga kyetaagisa omusomesa okufaayo ennyo okutegeera obunafu bw'omwana. Bwe tutamukwata bulungi asobola okufuna ebizibu ebirala ate ne bimulemesa okusoma. Okugeza ayinza oba ekizibu kye kinene nga kyakusoma na kuwandiika, naye bw'obeera mu kibiina omusomesa n'amukaka wandiika soma nga obeera ng'asoma olukyayina mbutuufu ng'ate gwe oli muki muganda. Omwana ono yeetamu ekibiina ekyo n'atandika ofuluma. Bw'afuluma eri okusoma manya kukola ki? Kugenda mu maaso. Ayongerako nti singa omusomesa alema okumanya nti omwana alina obuzibu buno abatalina ngeri yonna ya njawulo gy'agenda kumuyambamu okukkakkana ng'omwana eby'okusoma bivuddeko. Twetaaga omumanya abaana be tukola nabo mu kibiina. Kati gwe ng'omusomesa oba nga nze kinkakatako okumanya obuzibu bw'omwana gundi n'omwana gundi. Abaana abatawanyizibwa embeera eno basanga obuzibu mu kuwandiika ennukuta ezimu oluusi n'ebyokuwandiika ne babikyawa. Asobola okugezaako okuwandiika ekigambo kangeze omupiira n'akola omupi. Oluusi ezisembayo tazirabye, oluusi n'azikyusa nga zitunudde walala. Dr. Paul Njuchi, omukugu mu mbeera eno, atubuulidde kwolabira omwana nti alina obuzibu buno bwa Dyslexia. Omwana omuto ayambala kibaliga, alwawo okwogera, bw'awandiika ennyukuta aziwandiika zitunudde erudda gye zitatunula, gye tuyita reversal. Agiwandiika 3 n'etunula eno, 5 yinza okubeera nga 2. Bwe bagenda bakula mu secondary school kumpi subjects zonna zibeera below pass mark. Era y'ensonga nnamba emu ebajja mu masomero. N'omuntu omukulu naye olinako osobola okulabira nti alina embeera eno. Omuntu omukulu nga spelling zaagaana okukala, kulomugamba empandiikirayo akabaluwa, ojja genda okulaba ng'ekigambo embwa akoze emba, oba omusajja ng'akoze oba omusatta oba ennyukuta emu n'ebulamu. Ebigambo by'abantu ba Dyslexia either ennyukuta ayongeramu etateekwa kubeeramu oba n'alekamu. Bakaluubirwa nnyo ennyukuta ezirimu dda nebba nemma mu kifo kya mma wandiika wa. Kati ebibiina by'obwannakyewa byagala gavumenti esse essira ku baana bano nga babafunira abasomesa ab'enjawulo. Wabeewo omusomesa asobola okukola screening, identification, assessment, kubanga tetusobola kujjanjaba kizibu kino nga tetutegedde. We did also support the Ministry of Education to develop the current education sector plan that is running, and we did ensure, working together of course with the ministry, that areas around disability inclusion, of course including dyslexia, are being included there, and it is highlighted and outlined. That is the only way we can see it being attended to very well. Yo Ministry y'ebyenjigiriza egamba ekola buli kisoboka okulaba ng'abaana abaliko obulemu bafiibwako. Kyokka kamisona w'abaana abaliko obulemu mu Ministry y'ebyenjigiriza Sarah Bugoli agamba obuzibu obukyaliwo kwe kulemererwa okumanya abaana abalina embeera ya Dyslexia. Many of these learners are in many of these schools but have not been identified. And because of that, many of them are dropping out of school. Many of them are not completing. We think they are stupid.
We think of so many other things. Kigambibwa nti abantu ebitundu 10 ku buli 100 batawaanyizibwa obulwadde buno. Just Nakibule, agafeeyo ku Spark TV. I would like to